that we build bridges fena twerabenga abawamu. In fact mu government yaffe twagana okumakinga sure endimi zoona ezikusinga ne bashomesa ashomero. Omukulu Bobi Wine akakasizza munnanga ate eside eno ku kya Uganda empya naddala wali munnanga ate mu bya tribalism ngenda kubeera nga mbikuyitiramuko maaso awo bannange Bobi Wine ku side yemu Fiki Gaza avuddeyo ne yeetondera munnanga ate Palaso byengenda okubeera nga nkolagakoko maaso awo kosaate ne Palaso yennyini kyali mu kwekola munnanga ate wali mu Germany kikambwe nnyo bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yugi kansuke nkutegeeze nti nno kasita obeera nga tonaba ku subscribinga osubscribinge kosaate n'okulayikinga vidiyo kakati nno munnange kansuke nkutegeeze nti Bobi Wine avuddeyo munnange kakati nno anyumiza munnange nti in case senga munnange ate obukulembeze nga buzze eside eno wali avuddeyo n'akakasa n'ayogera munnange ate ku kya tribalism naddala munnange ate obusosoze tebujja kubeerawo munnange ojja kwekanga nga actually kigenda kuviira ddala munnange ate mu baana omwana akula amanyi munnange ate ennimi ez'enjawulo naddala munnange ate zino enzaalirwanna mu Uganda yaffe munnange ate eside eno ojja kwekanga nga omwana asobola okwogera munnange ate Olunyarwanda nga tewali busosoze nga ffenna tuli kimu muganda wange eside eno Bobi Wine byabadde ayogera eside eno kansoke mbikuwe Uganda yona kutwaliza hamwe tugume hamwe tukomye tribalism to defeating tribalism. Tribalism has been the biggest cancer for Africa, the biggest cancer for Uganda for the last 40 years. Mu government ziriendala chalinga deliberate by government nga bajja abaana abali talented wano ne batwala mu northern Uganda ne babajja mu northern Uganda ne babatwala mu central Uganda ne babajja mu central Uganda aba central Uganda ne babaleta mu western Uganda as a way of national unity and making sure that we build bridges fena twerabenga abawamu. In fact mu government yaffe twagana okumakinga sure endimi zoona ezikusinga ne bashomesa ashomero. So that omwana wa Uganda akula ngamanyi muna Uganda nga tamanyi lulimi lwe lokaloka naye ngamanyi ennimi at least basically ennimi ezigata eggwanga lyonna abaana abato aba Uganda bakule nga bwe yetunulira teeraba just nga mukiga oba nga muganda oba nga mukyoli naye nga yeeraba nga muna Uganda. Our differences should be our uniqueness, not our hatred. Ye Uganda empya gye twagala. ku side yemu jjukira nti nno omukulu Bobi Wine yabadde munnange ate mu kwolekera wali mu bitundu ebyenjawulo okubeera nga anoonya munnange ate akalulu n'asooka n'asitopingamuko yabadde ku highway nga adda munnange ate e Rubanda eside eyo n'ayimirirako munnange n'asobola okulikingako apu n'abayizi wabula bakira obwedda nga buli muntu munnange ate amuwa kabendera nga boogezako okulaba mu katambi ako akabadde munnange ate kafuuse ettabbu omukulu munnange ate Bobi Wine. Nja kubeera nga nkuwa update yonna enaaba efaayo ku mukulu munnange ate Bobi Wine. Ku side yemu nga nkongeddeyoko Fiki Gaza avuddeyo munnange ate ne yeetondera munnange ate Palaso. Obubaka buno abuyisiza munnange ate ku mukutu ogukyasinze okuba ogwa kabi guyite munnange ate X edda ogwayitibwanga munnange ate Twitter. Avuddeyo n'agamba ekiwandiiko kyabadde awandiise agambye n'agamba nti no yo Uncle Palaso, it is your boy Fiki Gaza here.
I wanna take a moment to say sorry. Man, I was way out of line with the things I said, and I know I hurt you. Bro, I was caught up in the heat of the moment, and I let my emotions get the best of me. I was brainwashed. Esayiti eyo ekiwandiiko kyo okirabye muganda wange. Obubaka post eyo gy'akoze ekyagenda mu maaso munnange ate okusaasaana ku social media nti Fiiki Gaza munnange avuddeyo ne yeetondera munnange ate Palaso nga ensi yonna munnange ate eraba obubaka buno obubadde munnange ate bubunye social media. Ye mwana mulenzi munnange ate Fiiki Gaza ebibadde bitambula esayidi eyo. Sigenda kubeera nga ndwawo, simanyi ndowoozayo munnange gwe ali esayidi eyo kikyolowooza awo Fiiki Gaza ddala kituufu kino kyakoze oba munnange ku sayidi y'emu n'enkingako munnange ate ku Palaso akyali wali munnange ate Germany wenkoledde vidiyo eno abadde munnange nga akyaliyokko okubeera nga akwasaganya munnange ate puroguramu ze, wabula kyali mu kwekola muganda wange esayidi eyo ali mu kunyumirwamuko wali watambulatambulakoko mu bitundu eby'enjawulo nga boogezako okulaba akatambi ako. Omuyimbi munnange ate Palaso bambi abadde alabise bulungi nnyo mu katambi ako. Bwe nti nno munnange ate bwe nkoze kakasa nti osubscribinga kw'osaate n'okulayikinga vidiyo, ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo n'ebirala gwe kasita obeera ng'osubscribinze.